Mu kaseera kano ng'emirimu kyongedde okuba egy'ebbula mu ggwanga, gavumenti ezeekubiza naddala abavubuka okwettanira amasomo g'ebyemikono kibayamba okwetandikirawo emirimu so si kulomba. Mu buufu buno, Ssabbiiti n'amasomero ga gavumenti gonna agasomesa ebyemikono ku mutendera gwa Technical Vocational Education and Training gasunsudde abayizi abaatuula Senior 6 omwaka oguwedde abagenda okusoma ebyemikono. Mu bitundu ebya Buganda, okusunsula kwakoleddwa ku Nakawa Vocational Training College, so nga n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo nabyo byasunsudde abayizi. Ateekateeka minisitule y'ebyenjigiriza Katie Lamero alambudde enteekateeka eno n'asanyukira omuwendo gw'abayizi omungi ogujumbidde enteekateeka eno. I want to thank you so much. You can see that demand is high, so it's important that we work together to make this exercise credible. The future is very bright, but the future needs money. I shall be working with the department to see how we can discuss with the responsible people. Kamisona akulira ebyemikono minisitule y'ebyenjigiriza Roy Muhwezi alaze essanyu lw'omuwendo gw'abayizi ogweyongedde. Enamba z'abaana abazze wano nnyingi nnyo, naye ekizibu ekikyaliwo kiri nti amasomero gano oba colleges zino zikyali ntono. Agambye nti kyongedde okumuwa essanyu kwe kubanga ate abayizi abawala bongedde okwesobola okuyiga ebyemikono ekitabaddewo gye buvuddeko. Mu centers zonna abawala bangi nnyo abasaba kuyingira, naye kye tutamanyi oba banaasobola kufuna obuyambi kubanga abamu bava mu maka agatajja kusobola kubaweerera. Kyokka alaze obwennyamivu olw'amasomero okuba amatono ddala ate nga ga buseere ekigoba abayizi naddala babawejjere. Abasinga abayizi bano bajja ate babyagala, naye ssente tebazisobola. Tukyabulamu ensimbi eziwera okusasulira abaana bano. Fred Muwanga akulira ettendekero li Nakawa Vocational Training College agambye nti obukwakulizo bwabateekebwako okufulumya omuyizi ng'akuguse era ng'asobola okwetandikirawo emirimu kifudde amasomero gaabwe okuba ag'obuseere. Tukakasa nti buli mwana lw'amaliriza essomo alina ky'asobola okukola, afunye obukugu obumusobozesa okuba ne kyakola. Ekyo kitegeeza ebintu bingi nnyo, nti olina okuba ne material ezinaamukozesa practical work, olina okuba ne material ezinaamukozesa laboratory work, olina okumutwala mu field okutunuulira biki ebigenda mu maaso n'abikompeyalinga n'ebigenda mu maaso wano. Okusunsula kuno kubadde kwakugwa olunaku lwa leero, kyokka obungi bw'abayizi abaagala okwegatta ku matendekero gano olw'enkya bugattiddwako.